bwetyo embeera bweri bassebo ne bannyabo abali ku ssama Uganda Media gano mawulire agasanyu ate nga gali saada oyinza okumbuuza ki ekyatuuseewo Dr. Kizza Besigye finally bamuzizaawo naye Bobi Wine ne Winnie Byanyima ba finally beegase era bakukolagana awamu oyinza okumbuuza lwaki oyogedde Bobi nti byonna ambikuledde mujjukira bulungi kino last month basobola kubanga beetabukako Winnie Byanyima yasobola kubanga alumbani ng'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi nakye yakoze era mu kooti video njagala ogirabe ombulire ndowooza mu comment section. Olowooza Bobi Wine si ye president addako kweri ku kye yakoze olunaku olwaleero naye nga tetunagendayo nga bwe nkola yafa akavidiyo kano matisabo kampeleka like abenkasotambula katukire bonna banyagala okumanya kweno information ddala bannayuganda abana national platform wamu n'abalala bangi nnyo subscribing egwatana subscribing koze mukimanyi bulungi bwanowoka bwegakola ki bwegasookera olunaku olwaleero nga bwenkugambye Winnie Byanyima finally yeetonedde Bobi Wine agamba kino Bobi Wine ndiredde okubeera nga nkola naawe nkakasiza ddala nkino abannayuganda bakwagala twali tumanyi nti no bannayuganda bakukyawa bavuga bayiringa mu be baatamuza biki nga Winnie Byanyima mukimanyi bulungi jjukire bulungi takyabeerawo mu ggwanga abeera mu nsi z'ebweru nga atambula yali amanyi His Excellency Robert Kyagulanyi amaanyi gakola ki gakendeeramu oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera nga apostinga Museveni na respondingirabo Winnie Byanyima kigeme kubanga yakubiddewo Bobi Wine esimu n'amugamba nti no bambi neeyanziza nnyo okubeera nga olwanirira atata w'abaana bange olwanirira bawange kozi mukimanyi bulungi tino baki abafumbu ngenda kwakupulengera zino vidiyo bbiri njagala tufunemu ekyokuyiga nga ggwe omulabi wa WUG nga ggwe omwagizi wa National Platform nga ggwe omwagizi wa opposition kiki kyofunyemu ekyokuyiga Bobi Wine anaasobola okubanga akwatagana ne buli party mbulira mu comment section bwetyo embeera bweri bassebo ne bannyabo abali ku ssama Uganda Media badde soogera luganda olwo ebisinga kansolo kwaga byogedde ze kyenjagala okwogera mu bulambulukufu nti kuno si kwozesa wabula kutulugunya bali mu kutulugunya Dr. Besigye n'abasibe bonna abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka singa teyabadde pressure wano mu Uganda n'okwetolola eggwanga n'okwetolola Africa Dr. Besigye teyandize mu kooti olwaleero kuba tebamwagala nga mulamu ensonga lwaki bamutadde mukomera mu mbeera gy'alimu njagala mujjukire nti omulamuzi oyo y'omusingiza yasindika Kakwenza Rukirabasajja mukomera mu kifo ky'omusindika mu ICU ng'ali bubi nnyo ye mulamuzi y'omu eyagamba nti enguzi y'omu parliamenti yali mu mateeka service award nti yali mu mateeka that's the same judge that said the service award was legal kati ye mulamuzi y'omu yasindise Dr. Besigye mukomera mu kifo ky'omusindika mu ddwaliro so kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasiba abalala wabula kubatulugunya kibagambyeko nti teyandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo n'olwensonga eyo nze njagala obbasaba mwenna gye muli mutekewo pressure tubebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda temulekerawo kuba bano bawulira pressure yokka abatulugunya bawulira pressure. I came here expecting to take Dr. Kizza Besigye home today. I'm devastated, but I'm not surprised. Besigye is a captive. He was kidnapped. He's in captivity, as we all are. Museveni has put all of us in captivity. This Kada judge, shame on him. Shame on him to send back to jail a man whose health is deteriorating very fast. But a man whose health is deteriorating very fast. But it's all President Museveni and his insane son, who is the army commander or chief of the army, who are holding all of us in captivity. We must liberate ourselves. Enough is enough. Oluganda sirumanyi ngambye nti abakulu babyogeddeko byonna mbadde nze
okulaba omwami wange n'okumutwala eka kubanga talina musango gwonna gwe bamusibiddewo kati musibe wa Museveni ne mutabanyi we oyo omusajja omulalu bwe mwogera ate ng'akulembera amagye gaffe ffenna tuli basibe Museveni amaze emyaka 40 mu kulembeze naye alinga aguddemu eddalu tategeera mateeka takolera ku mateeka era ffenna tulina